hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mwenna abakyala n'abaami abawuliriza amakya ga leero morning breakfast. Katonda wa Ibrahim n'Isaka na Yakobo, Katonda wange nkwebaza olw'amakya amalungi, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale Katonda omwesigwa. Ogulumizibwe Yesu, ogulumizibwe Katonda omulamu, otenderezebwe Mukama, otenderezebwe eri amawanga, otenderezebwe eri abakyala, otenderezebwe eri abaami n'abaana Mukama ku bugazi bw'ensi eno. Ogulumizibwe Katonda omwesigwa, weebale Yesu, weebale Mukama. Osaanidde okwagala gwe Katonda ow'ekisa, osaanidde okusinzibwa buli ku makya. Omwoyo omutukuvu tukusinza, tukugulumiza gwe Katonda w'amawanga. Otukuumye ku bugazi bw'ensi eno, okuumye Mukama abakyala n'abaami. Tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza Mukama atuwadde omukisa, tukwebaza ku lwa buli sekino Mukama. Laba omukyala oyo Mukama akwebaza ku lw'amakya gano amalungi, akwebaza olw'obulungi bw'omukoledde Mukama. Leka omwami naye akwebaze Mukama, n'abakyala bonna bakwebaza, n'abaami bakwebaza ku bugazi bw'ensi eno Mukama. Abali mu kifo kino Mukama bakwebaza, na buli sekinomu ku bugazi bw'ensi eno Mukama akwebaza, kubanga Mukama oli mulungi, omuleseewo lwa kisa, otuwadde obulamu, otuwadde omukka ogw'obulamu, otukuumye Mukama. Sisinkana n'abalwadde abali mu malwaliro abeetaaga obulamu Mukama, baddiza obulamu Katonda ow'ekisa. Omukono gwo ogw'amaanyi Mukama gubasisinkane Mukama. Nzijukidde ekyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli #7 olunyiriri olw'20 lugamba nti otuma ekigambo kyo ne kibawonya ne kibajja mu kuzikirira kwabwe. Katonda ow'ekisa, sisinkana abakyala n'abaami nga ntuma ekigambo kyo Mukama. Buli mukyala na buli mwami ali ku kitanda ekyenjawulo mu ddwaliro ery'enjawulo, ekigambo kyo kibawonye kibajje mu kuzikirira. Abali mu malwaliro Katonda ow'ekisa, waliwo baganda bange bemanyi bannayuganda bali wano mu makomera Yesu, ekkomera gano agali wano ag'abawalabu. Katonda ow'ekisa mbasindikira essaala. Katonda ow'ekisa nkwegayidde omukono gwo ogw'amaanyi gubasisinkane Mukama, okome ku abo ababasiba. Katonda ow'ekisa yeggwe alamula ogw'ensonga. Nkwegayiridde basisinkane bannayuganda abali ku bugazi bw'ensi eno, naddala abali mu abroad nga babasiba, abali mu Abu Dhabi mwe babasibira. Katonda ow'ekisa sisinkana omwami oyo Ronald, sisinkana omwami omulala bamuyita Muwanguzi. Katonda ow'ekisa n'abalala besimanyi. Katonda ow'ekisa okole ku nsonga zaabwe ezabasibya. Taata obalamule n'abo ababasiba. Nkwegayiridde omukono gwo ogw'amaanyi, ekigambo kyo Mukama kibasisinkane, kibawonye, kibajje mu kuzikirira. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange eri abakyala n'abaami Mukama abali mu mbeera embi, abali mu mbeera ezitategeerekeka, abalina situation gye bayitamu nga tebasobola kugishyalingako na muntu. Taata basisinkane, obawonye, basisinkane bonna gye bali ku bugazi bw'ensi eno. Omukono gwo ogw'amaanyi ogwogerwako mu Isaiah 59:1, omukono gwo Mukama gubalokole mu linnya lyo Yesu, amiina. This is morning breakfast. Wuliriza amakya ga leero, tulina ekyawandiikibwa kivudde mu Romans 8:26. Ayina ey'Oluganda Abaluumi 8 olunyiriri olw'2-6 lugamba bwe luti, era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Mazima gennyini, buli muntu tamanyi kusaba nga bwe kigwanira. Nange essaala ngisabye ogiwulidde, naye eri Mukama Katonda eyinza okuba nga bwetyo si bwebadde erina okusabibwa, naye omwoyo yennyini atubeerera ng'atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka owa eri Mukama Katonda, so ffe essaala zaffe zisobole okwanukulwa. Kyetuva tusaba essaala nga tugamba Mukama, nnyinza okuba nga nsabye nga bwe si, nnyinza okuba nga bwe nsabye nga sisabye nga bwe kigwanira, naye gwe Katonda asinga okumanya n'okutegeera
nkwegayiridde kola n'omukono gwo ogw'amaanyi eri obulungi bwo bulabikire ku bulamu bwange. Eyo yesaala gye tusaba. Naye olunyiriri lwogera nga Pawulo yennyini ayogera, kubanga Pawulo ayogera bino tuli mu kitabo ky'Abaluumi. Pawulo omutume yennyini yali ayigiriza mu kitabo kino nti omuntu ye yennyini yeeraba yali tamanyi kusaba naye olw'okuba omwoyo wa Mukama atubeerera. Olunyiriri lugambye lutya? Nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe, luyale tuli banafu mu kusaba kwaffe, kubanga tutwala ebintu bingi nnyo. Tulina ebintu bingi ebitwalira obudde bye tukola, naye bwe tutuuka okusaba twagalawo essaawa ntono nnyo, eddakiika essaawa njogetera nnyingi, eddakiika ntono nnyo. Naye n'eddakiika ezo entono bwe tuba nga tufunyeyo akali ne tuziwaayo mu maaso ga Katonda nga tusaba n'okumwebaza n'omusiza n'omutendereza, oluusi bye tusaba si bye tuba tulina okusaba. Naye mu byonna omwoyo wa Mukama atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Teweewaana nti omanyi nnyo okusaba, teweewaana nti gwasinga okusaba, teweewaana nti gw'osaba essaawa 4 non-stop nti gwasaba ennyo. Omwoyo omutukuvu atubeera bubeezi, ffe tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye ate era tekitugaana kubeera mu kusaba. Tuyina okubeera mu kusaba for daily basis. Kati ekyo kye tusabye, omwoyo wa Mukama ye alaba n'agamba omwana wange oba ono by'asaba. Asaba ssente zakuva asaba ssente kumusasulira muzigo, naye nga yandibadde asaba kufuna apartment, kufuna mansion iye. Kati omwoyo wa Mukama kyava atubeerera, watubeerera abeera atya olw'obunafu bwaffe. Omwoyo n'atuwolereza eri Mukama buli ky'obadde osaba nekikubisibwamu mu ngeri ky'obadde okisabamu. Nkugambye osanga omuntu ng'asaba anyeenya n'omutwe agukoona ati alinga ng'eyalwala. Waliwo obulwadde bubeereyo waggulu eyo mu mambuka ga Uganda, obwo obw'okunyeenya emitwe, naye nangasunda omutwe agunyeenya kuzena nsaba okitegeera, naye nga byasaba obimanyi. Mukama nyamba, Mukama gweno wiiki yokka nyamba. Landiroodi namugambye namuwaddeyo wiiki eno yokka. Mukama eno wiiki gye nawadde landiroodi musasule emyezi 2 nyamba, ondeetera abirizibwa ssente. Mukama nyamba nsobola okusasula landiroodi. Mukama okitegeera. Kumba omwoyo wa Mukama yakulaba, weetaaga kusaba nnyumba yo. Kati omwoyo wa Mukama atubeerera, kubanga ffe tetumanyi bwe tusaba. Onyirugambye nti n'atuwolereza okusinda okutayogerekeka. Olw'okuba gwe by'osaba osaba bintu naye ng'aliwo ekyolina okusaba, olw'obutamanya abo omwoyo wa Mukama bambi n'atubeerera n'okusinda okutayogerekeka. Ogenda okulaba ng'ofunye ennyumba, era abaali babawulira eyo bannaye najja mu kifo kino nensaba Mukama ampe, nensaba Mukama najjanga landiroodi amanja emyezi 2 nensaba Mukama aginsasulire. Mukama yampadde mu ngeri eryabandantire, yampadde ennyumba nensala landiroodi nazisasulire. Obuuza ye yajja ajogera ddala mazima, kyekinsanyusa ku balokola agamba nze najja nze kusaba Mukama akole ku bbanja erya landiroodi, naye Mukama yalikozeeko nampa n'ennyumba yange, yangulidde n'ettaka nansimbira, kati natera okumaliriza okuzimba. Olina ng'abaana inajja mu kifo kino ng'abaana tebalina ssente, ng'abaana babagobye, tetulina kyakulya. Neŋŋamba Mukama nyamba wakiri abaana bange basome bamaleko siniyafu. N'agamba okuva lwe najja mu kifo kino Mukama aleese obugabirizi, kati bali mu international school, abamu bafunye PhD. Oyo ye mwoyo omutukuvu kyakola. So weetaaga okusaba obutakoowa. Weewaawo nga by'osaba ye omwoyo wa Mukama alondamu n'akola ogugwe ogw'okutusindira, okutuwolereza eri Mukama Katonda, n'akola ku nsonga zaffe.
mu ngeri ey'enjawulo. Yesterday nabadde nonyirirwa abadde lukafa bwero obudde bubusinga okungoba. Wuliriza, tekale oyo ayinza nnyo okukola ennyo okusingira ddala ne bwe tusaba, bye tusaba byonna ne bye tulowooza. Katonda ayinza nnyo okukola okusinga ne bye tusaba ne bye tulowooza. Naye ne tubaako n'ekirala siteepu yeno, tusaba naye nga bwe tutagwanidde kusaba, tusaba nga bwe kitagwana Oluganda. Nti era bwe kityo Omwoyo atubeerera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi ku bye tusaba. Naye ekyobutamanya kye tusaba tekigaana kusaba. Ezo kati manaye Omwoyo bagambye atubeerera, tetumanyi bye tusaba, kati katubereke. Omwoyo omunaye enkwaniriza gyangu ombeere, omanyi ebyange sibimanyi. Weetaaga okuleeta ensonga ze ez'amaanyi mu maaso ga Mukama azikoleko. Kati ezo gwe zolaba ng'ez'amaanyi, Katonda alina amaaso agatagwa mu ttaka, alaba ng'olusize wandibadde osaba. N'akikola nno, n'akikolera oba okitegedde. Kati essaala yaffe egenda bweti, Katonda akolere okusinga ne bw'osaba ne bw'olowooza. Ekirala, essaala gyenkuwa kati osabe, kuba nze nnyinza obutasaba nnyo. Ekirala, Omwoyo n'omwetaaga okubeera ku luuyi lwo. Tumwogeddeko ti atusindira obutayogerekeka, kubanga ffe tetumanyi kusaba nga ekitugwanira. Naye ate atalina mwoyo, ani anaakusindira, anaakuwolereza obutayosa, obutaddiriza. Kyova olina okwagala ennyo Omwoyo wa Mukama okubeera ku luuyi lwo. Omwoyo wa Mukama tavvoolwa, Omwoyo wa Mukama tanyoomebwa, Omwoyo wa Mukama tavumibwa. Omwoyo wa Mukama omwetaaga kuba yatuwa amaanyi, yatukozesa, yatutambuza, yatwogeza bino. Ffe tetulina etulisoma abamu, tetulina weewaawo waliwo abala abajjala nga babikulambirize nga babisomye, nedda bambinze ebyange. Omwoyo wa Mukama yabimpa at this moment. Sisobola nakulima kati kyenasoose okwogera nsobola okiddamu. Eno message gyenkuwa kati n'oŋŋamba nti yonna ngiddemu kigambo nga kisengetse bulungi nga bwe kibadde bweyetatandikidde nga amaze okubabuuzaako. Kisobola. Naye Omwoyo wa Mukama byonna yabimpadde. Nnyinza n'okwongerako like 1 hour from now, byonna ebisobola okujja kati okuva kati wano. Era Omwoyo wa Mukama yababireeta, kubanga buli lwekitunulako kino ekigambo bwe nti neezamu ne ŋŋamba nti neezamu ne kugamba nti era bwe kityo Omwoyo omutukuvu, Omwoyo atubeera obunafu bwaffe. Ffe tuli banafu. Buli kigambo ekijja okuyita mu nze Omwoyo wa Mukama kati yakimpa. Ffe tuli banafu eri mu maaso ga Katonda, tuli banafu. Tetulina kye tusobola kwekolerawo. Kyova olaba Omwoyo wa Mukama abeera ku luuyi lwaffe n'atuwolereza obutakoowa, ng'asinda, obutakola ki, obutayogerekeka, so that essaala yaffe esobole okutuukirizibwa Katonda yennyini. Olowooza ngenda kusukoowa ayagala olwokateeka emikono mu bbanga. Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, nkwegayiridde kano ge makya amalungi. Si kano omukyala n'omwami alina essaala gy'asaba, weewaawo ng'agisaba ku ngeri ey'amatankale. Nkwegayiridde omusumba omulungi, Omwoyo omutukuvu nga ali ku luuyi lwaffe Mukama, ng'atuwolereza Mukama, ng'atuteerawo ekisa ekyo eky'okututuusizayo essaala nga bw'erina okubeera. Ebintu byaffe bituukirire. Katonda ow'ekisa nkwegayidde omukyala oyo mukolere ebyekisa wakati ng'asaba, omuviireyo, omufuule omukisa. N'omwami bw'otyo Mukama yegwasinga okumanya okusinga ne bwe tusaba. Okole ku ssaala ya buli mukyalo, ogyanukule okusinga ne bw'asaba ne bw'alowooza mu linnya lya Yesu. Amiina. Ayagala okulokoka agamba nti Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuba obutuukirivu era njatwa n'akamwa kange nti ndokosa. Amanya gange gaddemu neera gaddemu. Mugamba amanya gange gajja ebitebe by'okufa bange, ebitebe by'endwadde, ebitebe by'okusirama, kwandika bitebe eky'obulamu n'okukisa n'okuwagala. Zeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akumpeera omukisa kunjagalire. Nnaku olungi, Emmanuel.